bali kwekumbira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle anze Ssekaba Rashid. Waliwo amawulire agenda mu maaso n'okubeera nga munnange gaddukira ku sipiidi eyiriyiri okutolola ensi yonna awo mu ggwanga era DR Congo. Kati eno waliyo olutalo era ng'olutalo ekyamazima lukutte wansi ne waggulu. Jjukira Uganda egamu ku mawanga gakyasinze okubeera nga gabuddamya abanoonyi b'obubuddamu era nga wanene waliwo bannansi b'eggwanga erya Rwanda kussa n'ab'e Congo bangi nnyo n'abo abava eyo e Sudaani. Kati mu mbeera nga bw'eri munnange era Uganda y'emu ku mawanga agasobola okubeera nga gatwala amagye ne gagenda eyo munnange mu ggwanga erya Congo, naye ku luno go gali gagenze kulwanyisa munnange aba ADF. Kati mu mbeera nga bw'eri ssaawa zino eno waliwo abayeekera aba M23 era nga baneeno bafuukidde Congo akayinja mu ngatto. Kati mu mbeera nga bw'eri munnange mu katambi ako koolaba bannansi e Congo bagenze maaso n'okubeera nga beekumamu ogutaaka era ne beekalakaasa. Basobodde okubeera nga bayingirira kye twandiyise Uganda House oba Embassy eya Uganda kusa n'eyeggwanga erya Kenya n'eyeggwanga erya Bufaransa. Era waneeno Ministry Internal Affairs munnange tukyalinze eripooti gyegenda okubeera nga etuwa neggo gasobodde okubeera nga gafulumya nti balumbye ey'e Kenya ne bagiteekera omuliro, bonoonye ebintu. Eya Uganda bagirumbye n'eya Bufaransa bagenda mu maaso n'okubeera nga munnange bazikolako obulumbaganyi. Bano balutinze ebintu ebiwerako, amamotoka gabadde gapaakinze okuliraana awo basobodde okugasumulula ne bagajjamu yingini ne bakuulita nazo busaidi mmira n'ebirala. Kati kigambibwa nti baneeno gavumenti okusinziira awo e Kinshasa yabagambye mwerwaneko mwekalakaase bano abayeekera aba M23 bajja sobola okubeera nga munnange bamanya nti olutalo tugenda kuba nga tubamegguza. Kati amagye g'e Congo gasobodde okuba nga nago gasindikibwa e Goma. Ekitundu ekyo kyasobodde okubeera nga kiwambibwa okuva mu mikono gya gavumenti era bangi basobodde okubeera nga bateekako kakukola tondeka nnyuma. Bwe twogerera omuwendo gw'abantu abawangalirayo bali eyo mu kakadde kamu n'ekitundu, naye kasita bo bategedde nti abayeekera basazeeko ne bakwatamu ebyabwe ne bateekako kakukola tondeka nnyuma. Abalala bakyasiraaniddeyo lwa nsonga bayeekera bakoze road block, teri akkirizibwa kubeera nga afuluma paka ng'omaze okubeera nga oyogera ebikwatako. Kati United Nations yasobodde okuba nga eyogerezeganyamu n'abayeekera ne babagamba tusaba ffe mukkirize abakozi baffe basobole okubeera nga bava mu kifo ekyo. Tetumanyi oba bano abakkiriza oba tebabakkirize, naye g'amagye gakyagenda ddala maaso n'okubeera nga geŋŋanga abayeekera. Abantu beekalakaasa e Congo, oba olinayo omuntu w'e Congo mukubireko omugabe munnaye ki ekiriyo, bitambula bitya, kubanga ekyamazima ebintu birungi si birungi. Kinshasa kye kibuga ekikulu eky'e Congo. Congo eno erimu abantu abali mu bukadde 111. Kati balumiriza gavumenti y'e Rwanda bagamba mmwe Abafaransa n'amawanga amalala olw'okuba mwagala okutwala ebyobugagga byaffe, y'ensonga lwaki mutukolako obulumbaganyi. Kati Congo nsi nnene nnyo lwa nsonga erina square miles eziri mu 9,015 n'omusobyo. Kitegeeza ki? Eggwanga ddene nnyo bwogeragana ku mawanga amalala. Kati nga bonaalaba Rwanda erina square miles eziri eyo mu 1,300 something awo. Katonda nti lyeri liba ggwanga ddene nnyo naye nga ki ekibalwanya, ki ekibakijjanya? Kale katulabe wajja binaggwera naye nga munnange abantu beekalakaasa. Nze Ssekaba Rashid.